labanze Dr. Tiyamali omugo gwa Musa uliriza byenkugamba akaseera kali tukanto kyandaba oli bijjukira nga nabyogera government gitekola emirimu gyo abakedde okwemulugunya mulekeraawo naawe bingi ebyakulema ebyalima kitaawo n'ennyoko naawe bingi ebikulemye ku myaka gy'olina Museveni mugjeeko llo kale tutandise bwe tuti 12 mu ggwanga erya Uganda nusu 17 mu ggwanga erya Kenya 16 mu ggwanga erya Tanzania n'ebirala ebiringa ebyo baga nti emirimu 208 giri muno mu New Vision leero genda obikule mpolampola osobola okufuna omulimu ogende weekolere ove embwavu mpologoma bw'oteerwa nako ekutaagula n'osigala bulere nti abasomesa 706 bagenda kukyusibwa abamu bajja eyumbe bakubba essemba bule n'abessemba bule bakubba ebumaana bibino ojja bimanya obitegeere nti abeebukedde bagenda kukosebwa n'aboludi Kampala bwabadde basiisira wano nga bonna batandise n'okumerako enkonge naye bagenda kukyusibwa obunnambiro bibino wano ojja bisoma mpapula wa New Vision nti avesti money wanisa amatanga egenda kubeera wali mu bitundu ebyekkololo onako olwokutaano paka ku Sande abalimi okuva mu nsi nabulamu yonna beekuŋŋaanye okwolesa ebyo by'amaanyi bye balina yangu oyiga okulunda n'okulima ne bakuba ekifaananyi wano ekyabamusiga nsimbi n'abalala abalimi ab'enjawulo nga balina mukama waffe Don Wanyama nga batudde wano ku kitebe kya Vision Group ekyabukedde nti bingi Vision Group Chief Executive Officer Don Wanyama seated second right with the new sponsors of the Harvest Money after meeting the Vision Group ZD office Kampala yesterday. Mbuze include Chief Executive Office of Agricultural Business Initiative Andrew John Wakyumu. Nti ensonga za byalugaba mu NSSF zikutte wansi ne waggulu mbosolo sofa nkumbo yakozesa okuwola ssente zaffe n'azuula ekitongole kya Uganda Craze ekyali kiri mu kukemba olw'amabanja amayitirivu nti bamubuuza weewo otya oluguje n'otandika okuwola ssente z'Abannayuganda nti nneme ereesa amateeka amapya singa omuntu mulamu akwatibwa ng'ayonoona obutonde bwa nsi kikyanavunaanibwa nti poor waste management nti bw'okwata ebizizi ebikyafu n'obiyiwa mu mugga miliyoni 6 bw'okumala gasuulasuula ebintu nti ebiva mu bizimbe miliyoni 6 nti okuvuga emmotoka ng'enyooka omukka mungi oba pikipiki ng'ereekaana miliyoni 6 nti okusuula mu mugga n'ebirala ebiringa ebyo nayo miliyoni 6 oba okusibwa ojja bisoma bitegeere wano olupapula lusava baba no wano bamwine empaka nga bali mu kunya bya lugaba wa NSSF entiyo zimuvaamu alungudde yenna akirako eki ojja bisoma bitegeere NSSF efaakire gavumenti nti ekitundu ekyabutalejja lwakirimu abasajja ba ADF bangi nnyo mbu security says the camp has existed for over 20 years mbu waliwo abaseddekeza abadde ebitundu ebyabutalejja nga baagala kuyingira buyeekera nga batendeka abantu bwe baagulayo n'erimbo nga baziikako abafu abantu b'okukyalo nga tebatebetegeera bw'atyo omukulu Ddamulira n'asindikayo abayindoyindo ne bakwata abaseddekezi bano nti Kayanja yeesooba n'ekitongole eky'eddagala mu ggwanga mbu abadde aliko eddagala eccupuli lyagabira abantu balamu nga liwonya enkwa ekitongole kigambwa enkwa baziwa zeekomba bwekombi kyokka n'oyaga nti eddagala lino likoleddwa mu bintu bya butonde era nanga nti singa NDA oba ekitongole kivunaanyizibwa ku eddagala kimuyambako yakwakulissa ku katale k'ensi yonna n'abantu bafune emirimu nti Uganda introducing green Uganda pullout Naga nti don't miss authoritative information and enlightenment content on climate change crisis and how to solve the green Uganda pullout. Bingi tusobola kubimalayo ngera bwe mbagamba nti Amawulire gali muno njolo n'obikula n'ogenda maaso ne bakulaga nti mwanyino wano ne bagamba nti bibi n'obitadde mathematics bamukubyemu ebya competence based curriculum physics wuno mwali. A car leaves point M and travels 20 kilometers along a highway in 20 minutes before parking in another point N. It awaits akijibitegeere ebyo mukwane streets n'obulango bungi nnyo pre-qualification provides birala byonna ne malirawo Amawulire nga malirawo genda okulopa pula New Vision leero ate omanye ebisingawo.